bamukebera ne bagamba omusajja basamute bamukubye bukubi abatenga n'abamukuba bennyini ekisinga okunuma nga babakutte ate era olwasooka ng'era be babamukuba beebo bennyini be yaŋŋamba be bamukuba naŋŋamba naye Museveni nga bwazzeeyo ate atugambye tukole kanje ne sente za kibiina. Abooluganda lwa Kalemeera bategezesa. Okay, Butereevu nkwaniriza ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba wonna wesinzidde okuba nga otulaba ali mu Uganda, East Africa n'ali diaspora nga gwe wasalawo nti Focus TV kyekufumbira okiraba era ogigoberera. Wala kyamaanyi nnyo okubeera ng'okikola mulundi ogwayita nayogerako ku nsonga z'omugenzi Kalangu era story nnyingi zenkubye nga njogera ku mugenzi oyo. Wabula ekisinze okubeera nga kimalamu amaanyi nti buli avaayo buli bujulizi obuvaayo era bulumika kugamba onoonya n'engeri ki gy'odifending ekintu mu ngeri emu oba endala nga tukiraba nga munnamawulire nasalawo mbawa facts siyogera mbu oba sibaleetera byambu wabula mbawa okuli obujulizi nga nzanya amaloboozi g'abantu oba nga mbatirako video ez'abantu abo. N'olunaku olwaleero nyina ka video kenguddeko wano kengambya abalabi bange nako bandyetaaze okuba nga bakamanya. Waliwo omukyala ataawa oba alaajana okubeera nga Kalangwa yeekobaana n'abasajja be bakuumi be ne battabba. Bwe bamala okutta bbaawe ne babuza obujulizi era essaawa zino akyataawa akyalaajana nti nga taba talina buyambi era bw'ataafuna bwenkanya mu kkooti mu byonna ebyazuulibwa oba ebyalibwawo byafutyankibwa ne bibeera nga tebituukirira nga birina kuba. Ndeese vidiyo eno tugenda kuba tugiraba ffenna erimu munnamawulire omulala yalina byali mu kwongera okusima mu story eno. Wogenda ogiwuliza okuva ku ntandikwa ne ku nkomero yaayo nkakasa tujja kufuna ekifaananyi ekituufu ekya lwaki abantu bonna ku social media abantu bonna ku mitimbagano egy'enjawulo bajaguza oba bajaganyiza okufa kw'omwami Moses Kalangwa olw'ensonga nti buli avaayo alumika ebyo ebigenda mu maaso oba ebyo ebinyigiriza omuntu wa wansi. Katulabe story eno babiri nze naawe mu nkomerero yaayo tujja kuba tumanya ki ekituufu. Tuva ku Focus TV nze Ade. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Mulango ne bamukebera ne bagamba omusajja basamute bamukubye bukubi abatenga n'abamukuba bennyini ekisinga okunuma nga babakutte ate era olwasooka ng'era be babamukuba beebo bennyini be yaŋŋamba be bamukuba naŋŋamba naye Museveni nga bwazzeeyo ate atugambye tukole kanje ne sente za kibiina. Abooluganda lwa Kalemeera bategezeza nti poliisi ekyakalambidde nga eyagala alipoota zombi ezaakolebwa zisigale ku fayiro eno evunaana abo abagambibwa okuba nti be batta Kalemeera ng'etegeeza nti zombi ntuufu egenda kuzikozesa ng'ezitwala mu kkooti olwo bo aba kkooti beesalirewo. Buli wamu agenda agululirawo tuto twagenda e Mulago nga ye agamba yakula abasirikale okuva Emityana nga bwe nakunnyonnyola paka Mubende ne bagamba simanyi omwami wange mbu yalwala kansa ate omwami wange amasavu gaali mangi ku mutima ne ngamba omuntu bannange atema amanda fe ababadde abalimi ng'amasavu agajja ludda wa ne ngamba bamulamu nedda eri bwe yaliiko bwe yasigalako ku fayiro kati neno report negendako ne abooluganda balimu okwemulugunya
kirabika nti ate abeeri baagana kugenda ne ripooti esooka ffe wano kyetutakkiriziganya nakyo. Bino twalabye biri bityo ne twongera okunoonya abo abasirikale abali ku musango guno ogwa Vincent Karemera. Mu bano twakugamba nti mulimu RPC wa Wamala Region Bob Kagarura era nga y'omu ku baali mu musango guno okuva lwe gwatandika. Since there are two postmortems and both parties retrieved body samples from the deceased, they will need a third opinion. Okibulidde waliwo akalumanywera. Number 1, case yaddibwamu consultant pathologist with a lot of experience of more than 17 years. Case yakolebwa okusooka yakolebwa a junior doctor with a work experience of less than 3 years. He's not a pathologist, only a pathologist. Twatuuse okumubuuza ku nsonga zino ezogerwako obanga ddala bituufu nti alipoota zombi bakyazikuumidde ku fayiro y'omugenzi, era ku bye twamubuuziza naye yatuzzeemu bw'ati. So at any time there will be 3 postmortem reports. Third opinion will be an expert who is more qualified than the two. Are we together? Eyasooka okukola tebaakuba na bifaananyi kulaga kubanga ebifaananyi ebituyamba wabeerawo contention yonna in future tukozesa ebifaananyi ebyo okulaga omuntu nti kinawandiisa okiraba mu kifaananyi okiraba mu kifaananyi eri tekyakolebwa. Number 3, relatives wano babawa chance okulaba nga buli kimu wano bamulaga nti kino kyekino kiri kwogerera ng'ebyaliwo abajulizi bennyini weebali abali n'omwami wange kuba yali yatwala abakozi bana be yali akola nabo bonna era weebali era balumiriza abaalaba abaamukuba. Kagarura yayongeddeko nti ye omulimu gwe gwa kulaba ebyo ebikolebwa ku luuyi lwa poliisi nti bitambula bulungi. I am not an interested party in that matter. I only come in to uphold the constitution. Ongambye nti there is a postmortem, the first one that was made, still on the file. Postmortem yasooka yakolebwa medical superintendent of Mubende Hospital. He did it in the company of the police surgeon of Wamala Region. Ate era mu kiseera kye kimu babadde batubuulidde ng'omusibe Khalid Bikongole yakwatibwa agambibwa okuba nti yakulemberamu abavubuka abakuba omugenzi Vincent Karemera n'atuusibwa ezzira kumwa nga yabadde ateereddwa oluvannyuma lw'okumala omwezi mulamba ng'akumirwa mu kaduukulu ka poliisi y'e Mubende era nga tatwaliddwa mu kkooti kuvunaanibwa amateeka. Kino Kagarura yatutegeezezza nti si buvunaanyizibwa bwe era n'atusindika okubuuza abo bekikwatako. Fayiro ate nga teriiwo kirabika fayiro eri wa DPP. Kongolo yateebwa regional CID officer of Wamala is called Wilbur Wanyama Austin. He's a superintendent of police. I am kindly requesting you, sir, that you call him and he tells you how the man got out of cells. So since ekibeera ku region kyona RPC no. Abuyinza Mubende twagenda ne bagamba mbusimanyi bagamba mbu emijuzo musimanyi mingi simanyi coronavirus mbu bagambye abasibe babatte ne batanaaba abalivunaanibwa emisango ng'egyo bwe gityo. Anti naffe ne twewunya kuba amazeemu emyezi 2 tebatugambako nti omuntu mutwale mu kkooti ate batugamba simanyi ssaawa 10 oba mmeka nefe abeekyala abatasoma mbu omuntu aba agenze mu kkooti kati emyezi 2 lwaki bali tebatwala mu kkooti nga tatwakola sitatimenti gye kisinga ekyokunnuma. Wilberforce Wanyama akulira okunoonyereza ku lwa poliisi mu bitundu by'e Mubende mu Wamala Region nga bamaze okututegeeza nti yamanyi ensonga lwaki Khalid Bikongolo yayimbulwa nga tatwaliddwa mu kkooti. Ensonga sigesako kujjawo bulungi naye bw'ebayo omusajja ayitibwa Khalid eyo nkulifaringa ku side headquarters ye fayiro ye we yali. Kati oli yayina nze mbonabona n'abaana kati abaana bubuna bulabe nanjija wano oligwe wanyamba ningekanjijeyo wanyambe sina we Sawa zino oyagala kuyamba ki? Sawa eno njagala buli alaba TV eno omuzira kisa yenna bannamateeka mwe abasobola nze sirina banyoma kuba tuli bandi munaku simanyi mateeka ndi wakyalo ayasobola okunyamba bannamateeka
bankwatire ku basajja bamuze Kalangwa abasajja bawe batabba wange nze ne bwana nkimekeze sigamba bwoba kiki fete tuyina la kyeyogera linda ko fe byavadangira fete twogera abasobola okwogera boogere ebyebagenda okwogera babina abayambe bate bibayambe ne fete twogera kuzadde nate tugenda nga ku mawulire wa Nanti nsonga wabawo wese mwogera ngate akakati tuyina ensonga tugende mulabe mukama waffe ayogere kama waffe Kalangwa yabatuma si atutuma kola Wanyama yatutegezeza nti naye ensonga zino zamusukkako dda era ziri eri bakama baba musingako. Chifwe abakikolanga nga ku region yakolebwa ku side headquarters commissioner wa homicide wakuba file yava emuvende negenda ku side headquarters. Wanyama yatutegezeza tukubire abakulu abamusingako kubanga be balina file y'omusibo ono era be bamanyi lwaki Khalid Bikongolo yateereddwa. So we're following up ne commissioner wa homicide ajja kutegeeza nsonga ki gyasinziirako okumukkiriza okweyimirira. Beba mutanga ne munanzi tenjya beba mutate wali mulala kati nze badde nsaba sina wentudde mwana wa tata sina bwendinga mondaba wano tambuza na bigere sina wadolo atano sanzo omusajja bambiga kana kakaba nangamba mukazi watuka kuwalu 10 ngamba ne ejimba nabone yali alina omusajja nabalo 10 kulira kande ekyokunywa. Wabula ate oluvannyuma mu kunoonyereza okwabadde kukolebwa akakiiko akavunaana abakenuzi aka State House akakulemberwa Edith Nakalema kamukutte n'abasirikale abalala era nga mu kiseera kino we tugendedde okujjera ku mpewo nga y'omu ku abo abali mu kunoonyerezebwako nga bakuumibwa emabega w'emitayimbwa. Awo twavuddewo ne tugenda okunoonya Khalid Bikongolo eyasimatuka okutwalibwa mu kooti. Mwattu twamusanze akasimu ke yakazizzaako dda era nga tasuubirayo muntu yenna kumubuuza lwaki teyatwalibwa mu kooti ku byali bimuvunaanibwa. Era olwafunye ennamba ye ne tumukubirako naffe okumukulisa ekkomera naye n'atuddamu bw'ati. Hello. Yebaleko. Kaakati oyogera n'omwami bamuyita Dean Lubo WhatsApp. Nawulira ebizibu ebyakutuukako. Wabula bwe twatandise okumubuuza ku byamusibya amangu n'embiro n'atutegerezaawo tukubire muzeeyi gwe tuba tubuuza mukama we yamanye ensonga lwaki yayimbuddwa naye kennyini talina kyamanyi. Kati waliwo kyembadde njagala okwogerako naawe. Yari akulembedde ekikosi ky'abantu abato omuntu oyo yakwatibwa no ku ssaawa ya leero omwezi mulamba akyali ku polisi tebanamutwalanga mu kkooti ate nga n'obujulizi nga weebuli. Nakanze kweyongera kumwegayirira nga buteerere era ekyaddiridde akasimu ke n'akajjirako ddala. Muganda wange tongoba bugobi bw'otyo. Nsaba kutuyamba kubanze kati mutufu bano banene sibasobola kubanze Kalangwa muwulira simanyi waawa simusobola bakoddo moyo yatabambo mukoddomi we eyataba wange nabo banene bayine mundu nzondaba ndi wa butologo yiri mubande. Era okuzzaako emabega katono mu kitundu ekyayita twakulaga abantu bano abatuuze b'e Butologo nga balaajana olw'enkaayana ssaako n'abatuuze mu kitundu kino okubanga tebakyafuna kutulo okuggyako okusiiba mu dduka nga badduka paatulo eya poliisi egambibwa okuba nti esiibe bayigga ebatwale baggulweko emisango. Kimaze ebbanga ki nga muli mu mbeera eno ey'obunkenke ey'okwekweka kati gye mwekwese ku nsiko? Bimazeewo ng'emyezi ng'ebiri oba esatu nga twekweka. Abantu baggulwako emisango ababbise emmundu mu basaalimbira ku ttaka ly'omwami Kalangwa na kati abantu bali mu makomera bamazeeyo emyezi tebalabanga ku mulamuzi ebituuse ekiseera n'abantu abamu okusuulayo obulamu bwabwe nga bagenze okukola. Baani abatta Vincent Kalemera? Ababatta baamukuba omulimu Eliya, omulimu Khalid, omulimu Bakanyamuhare n'abalala bangi beesimanya amanya gaabwe. Muyina abatuuze bannammwe muyigga ne mubatuula mu mayumba gaabwe ne mubatwala ne mubakola ki ne mubasiba abantu bali ku bunkenke. Kituufu oba si kituufu? Nenkubuuza eggwanga terina bukungu. Ati njagala ensonga twagala owamawulire okwata ekiriwo kola bwoti gwe kyokute kyoba otwala.
Nga tumaze okumanya abakulu abaali bemulugunyizibwako mu kitundu ekyasooka. Mu bano mwalimu ssentebe wa LC3 owa Ggombolola y'e Butorogo, Lauben Mukiza. Namunoonya mu kitundu ekyasooka n'atafunika. Wabula mu ggandaalo lino nga buli mukozi alagiddwa okubeera ewakaawe. Bwe twakubye ku ssimu ye yabadde eyitamu bulungi era ne tumufuna. Wogera n'omukulembeze omukugu ate nga yasoma yasina diploma mu clinical medicine era ndina degree mu public administration. Ebyo byonna mbimanyi bulungi, emitendera eyo gyonna nagikola bulungi. Era singa weetoolere Butorogo complaint eri mu bantu abo bayaayi, singa ojja n'olabawo Faustin si muntu wa Butorogo, talina n'enkoko, talina n'ekiyumba ky'enkoko mu Ggombolola y'e Butorogo. Mwakitegeddeko nti abasajja bano bagenda ne bawamba abantu ku byalo ne babatikka ku bukabangani ne babatwala ne babasibira abantu gye batamanyi. Abantu bangi abanoonyezebwa kati bali mu 10 kati ekyensonga y'okuwambagana ekyo nkiwulira nakyo gye kiri. Ekibi tetumanyi, tetulina register y'abantu abo abayiika eyo nti twandizudde zamufuula kalekezi ani tebalabika. Naye owulira buwulizi bantu abaliyo tobabala bajja batya bazija lunaku ki mwezi ki babadde babeerawa kuba bagenda ne beesonseka mu kampu zaabwe mu bibira. Kitulowooza nti ate bwe bamala okufuna ekizibu kwe kwogera nti abantu babuze. Lwaki tewasooka kuboogerako nti twaleese abantu bwe bati gundi ne gundi. So bwe kiba kunoonyereza ne tuyenyigiramu ffenna okunoonya ani ayali wano ate yabuze dde era yatwaliddwawo. N'ekyo kwewuunyisa nga Mubende district terina kyetuyambye. Omuntu yattibwa, yamala okuttibwa poliisi n'enoonyereza bajulizi ne bavaayo. N'ekyo kwewuunyisa ne ku ssaawa ya leero abantu abaamuta bali ku kitundu bayinaayina. Bye nayogerako naye nga mubuuza kwe bye bimwogerwako yantegeezezza nti bano abamwemulugunyaako yabayise bayaaye abaagala okumwonoonera erinnya lye. So abo bayaayu babaleeta okubakozesa olukujukuju kwagala kuleeta obutalu butebenge mu Ggombolola yange y'e Butorogo. National Forest Authority yesinze okuvaako obuzibu obwogerwako ku nsonga z'empinve sibu tekiri ku nsonga ndala zonna ng'ogyeko okuba nti n'obukulembeze ate obw'ekitundu okuba nti butekinga site. Serukyaja Emma agamba nze naleeta Mukiza chairman LC3 kakati Mukiza nwanyisa kakati nange kamulage kati olunalwo olutalo ne lubeereeyo. Twakugamba nti okuva mu kibuga Mubende okutuuka ku Ggombolola y'e Butorogo eno waliwo akatemerero ka kilomita 226 nga kumpize essaawa 3 n'ekitundu z'olina okutolontoka okutuuka mu kitundu kino. Era naffe twazitolontoka okutuukayo tukakasize ddala ebyo ebyogerwako oba bituufu. Oba ffe tuli mu nsi ki bannaye tetumanyi nsi gye tulimu. Naye bannaye tulina obulumi bw'amaanyi, abantu baffe bafudde, omusajja yajja wano ng'azze kweyiiya avudde ewaabwe afuna wanagira abaana b'amata, omusajja baamukuba baamutta. Kati ddala kweri abantu bagenda kukola bati era ffe tugenda kukola tutya nga abali mu kitundu kino okutandika okwogerera mu nsi yo nga weekwesi. Ate nga n'abantu abatulugunya nabo benye ekintu kyabatulugunyizaamu si kyabwe. Olwo bannansi bo be baasangamu baagala bakole batya. Era kino kyatwanguyidde okubuuza obulungi abakulu bano ebiboogerwako ng'ebimu ku byo naffe tulina kye tubimanyiiko. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi